Mbokire ekikesezo olunaku olwaleero abantu abatanategeerekeka nga kigambibwa nti babadde batambulira ku pikipiki bateekedde omuliro emmotoka ya gavumenti eri ku nnamba UG 3348G ng'eno ya Eric Sakwa eyali RDC w'Ejjinja. Kigambibwa nti Sakwa ayimiridde ku famasi emu ng'agenza okugula eddagala nga wano abantu abadde batambulira ku pikipiki nga balina akadomola k'amafuta bamulabiriza ne bagiteekera omuliro. Kitegeerekese nti asobodde okugivuga okugiza mu bitala by'ennakulabye okwewala okugituusa wali essundiro ly'amafuta nga kiba kiyinza okuviirako omuliro okusaasaana. Batandikirira bali baalitukizaawo nejjanga etambula nejja ne kubeerako amaanyi naye abantu ne bakola ekyomuwendo ne bayamba ne baguzikiza. Oluvannyuma etwaliddwa ku poliisi ya Kampala mukadde kati ku makya tutuuseeko abadde enjege eno era abamu ku bantu betusanzeewo nga bakulembeddwamu ssente w'ekitundu kino Nsereko Steven baliko bye boogedde ne basaba abavubuka okwewala ebikolwa eby'effujjo. Wandibaddewo okwekuba mu mitima abavubuka baleme bawulirize abantu abakulu baleme kukola bikolwa ebifaanana bwe bityo bwe ddala nga ddala bye bagenda nga bakola ebintu ebifaanana bwe bityo. Waliwo ababateeka mu kikolwa kibatamaleeko nakyo kyengamba babeere bakakkamu balekerenga okwenyigira mu bikolwa ebyabumenyi bw'amateeka. Bano era bavumiridde n'ekikolwa ky'abamagye okuba ate abadduukirize ssaako n'okukwata abamu ku bavubuka ne balumiriza ne Sakwa okuggyirayo abantu emmundu. Abantu bazze kutaasa osoboddeyo emmundu tosobola kuzikiza era ekyayambye nti abantu bambi babadde bakumu ne basobola okuzikiza emmotoka kuba bamanyi ssente zaabwe za muwi wa musolo oba ekitegeera ate eno nojjayo mundu noyagala okulaga amaanyi abala bambi ne babakwata. Embeera y'emu yeeyolese n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Katwe n'emabega wa poliisi ya CPS ng'eno emmotoka eziwerako zookeddwa ssaako ne woofiisi z'ekitongole kya URSB. Kigambibwa abazigu ababadde ku piki basusse ebicupa nga birimu amafuta kyaddiridde okulabibwako okusinziira kwa sitaali emmotoka namba UG 0587J Ajeru okuba nti ekwata omuliro era ne kusaasana mmotoka endala UAY 272Y ne UAL 18J. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Lukois Gire ayogedde ku bulumbaganyi muno ng'ategeeza nga poliisi bw'egenda okwongera okukola ebikwekweto ku bavuzi ba bodaboda abamenya ebiragiro bya kafyu. Tugenda batubakwata olw'ebikolwa tugenda bitwongeza olunaku olwaleero nga mutwalibwa mu mbuga z'amateeka oluganda okubeera ebiragiro ebyateerebwa minisitule y'ebyobulamu. So tunoonyereza mu nsonda zino esatu tukyagenda mu maaso. Lugendo Crispo ne Josephine Lunkuse be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.